الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله أفضل من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala awaniridde entunuusi zaffe omugabirizi waffe atugabirira ebyengere biyitirivu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha bwe bukeera ku makya tubale ebyengera bya Allah byatugabirira teriyo asobola kubeera nga abimalawo era teriyo asobola kubala byengera ebyo naye Allah tumwebaza olw'ekyengera eky'eddiini ey'obusiraamu ate era ne tumwebaza Allah olw'ekyengera eky'obulamu Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugabirira era bw'akyatukuumidde. Tukozese omukisa guno omunene gwe tulina mu kaseera kano nga bangi mb'eŋŋanda zaffe bali wansi wa ttaka. Tukozese omukisa guno mu kwetegekera okuyingira omwezi ogwa Ramadan gwe tukakasa nti gukubye koodi itiriza nnyo okusaba Allah kutuuseeyo ate obeere n'enniya ennungi ey'okukoleramu ibaada. Twetegeke mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala, twetegeke tuliise bannaffe, twetegeke tusiibule abasiibi, twetegeke tusaale essala eya tarawih fil masajid. Noonya awali omusomi omulungi atapakuka mu swala asaaza byategeera ng'ekigendererwa kye kusaaza basiraamu so si kusolooza ssente. Osanga abamu mu mwezi ogwa Ramadani bagifuula sizoni ya kunoga, asaaza waneera akabbiri n'adduka ekatwe asange munne afundikire. Wano abasaaza apakuka n'oweeri apakuka ne babeera nga bawaanyisiganya. Ekigendererwa kusaaza basiraamu banyumirwe, Kulaani bagifunemu ebabuulirire, kubanga mwezi gwakkiramu ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala, Qur'ani ey'ekitiibwa. N'olw'ensonga eno sizoni eno gye tugenda okuyingiramu, saba Allah agitufuulire nga ya mikisa, nga yakutweddaabulula mu mazambi gaffe tugenenye eri Allah. Abantu abasinga beetegeka nnyo na kuwoowa kuwassa era kati nika eziri mu bikomera, naye nkubiriza abayimaamu ne basseeka bawoowese abantu abatuufu nga bagoberedde amateeka aga shariya. So olw'okuba tugenda mu Ramadan abantu mbaweewo obuwoyo olw'okuba balina ebbaasa. Omuntu ajja aniigina n'olubuto lwa myezi 7 anoonya imaamu kumuwoowa. Bantu bali mu bwenzi, tobabuulidde na kikolwa kibi kye babaddemu, bakyenenya batya, wabula gwe oyagala kubawoowesa bakuwa ebbaasa. Ensonga eyo mugiteekeko nnyo essira, abantu okubabuulira ensobi gye babaddeko beenenye badde eri Allah. Tuwoowese abantu nga batuufu. Oli abamwowa n'omukyala nga sina musiraamu olw'okuba ayagala kusiiba. Bane tweteeketeeke muneeteekateeka abaatukulembera abalongoofu gye baakozesanga. Omulundi ogwayita
twogera ku kye bayita polygamy oba amateeka agafuga okuzza ku mukyala. Mulundi ogwayita twatunuulira ebitendo by'omusajja azza ku mukyala alina okuba nga talina katengo. fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Omusajja yenna alina akatengo ngazza ku mukyala, kimanye nti enkomerero ogenda kulyaza amaanyi omukyala oyo. Sanga abasajja bangi azza ku mukyala naye ng'atyo asooka, era ono tayagala amanye nti baamuwoowa, buli kiseera amukuutira kooli ejjayo ne bakumanya nti nakuwoowa. Oluusi olumala okubeera n'omukyala ono gwawooye nga namba 2, bw'amala omutunuulira ng'ebigendererwa oluusi byabadde ayagala chemistry mutono, n'amugamba nti mukyala wange omukulu yategedde. Kati mu abasajja abatali nga baana bato nti olumala okulya bampisa eka, bambi tomalira baana ba banno budde, tomala budde eri bakyala b'owasa ng'okyatya akola ki? Asooka. Bw'oba otya asooka oyo mukulambira munyweze mufe naye, mugenderere bwe mutyo. Ntegerekese tomalira baana ba budde biki biseera. N'abazadde abawoowesa abaana ng'omanyi omukoddomi w'okyazizza namba agenda kutwala muwala wo namba 3, namba 2, namba 4, sooka omukoleko lisaaki. Baalina eka abalabirira. Mulimu abasajja abajja bawasaawasa, awasa bw'atalaka, awasa bw'atalaka. Oyo si musajja, oyo talina bigendererwa, kubanga n'owookya ajja omukola. Alina abaana 9 mu bakyala baaki ab'enjawulo, bonna baagenda. Ono amusuulawo, oli n'amuleka n'olubuto, oli n'amuleka nekiri, oli n'amuleka nekiri. Kati n'olw'ensonga eyo tukole risaaki ku basajja be tufumbiza abaana baffe. Ntegerekese twasemba nga tunnyonnyola ensonga lwaki abakyala tebaagala kubazzaako. Twagamba ekisookera ddala al-ghiratul mufarrata, excessive jealousy. Kyala babeera n'ebbuba erisukka, n'atuuka n'okwagala akutte, akusaleko ebitundu eby'ensonyi. Nalina mukwano gwange omu sirimwerabira, twasomanga naye, twali tukola naye mu ofiisi emu ku Namaganda awo. Mukyala n'amukuutira nga wendi. Mu biseera ebyo nange nali sinaba kuwasa wakubiri, naye olw'okuba nze ndi mukalukalu saatya nnyo. Naye omusajja yatya. Mukyala oyo yamugamba, kendi kukwata ng'owasizza owokubiri, ngenda kukusalako ebitundu byebyo mbiwe embwa abimuggyeko, abikasukire ki? Omusajja yatya nakati tawasanga. Kati abakyala balina ebigambo gamba ebitiisatiisa, nja kukuba omuyini nja kukutta, bajja kukuziika, lw'olinzizaako lwe bali kuziika. Ebyo ebigambo babirina, ate buli omu amanyi gwasuza. Waliwo ayogera nga akikola ki? nga akitegeeza. Naye ekyo tekibatiisa, beera n'edduwa, beera n'ebigendererwa nga biki? Nga bituufu bya Busiraamu. Bw'onoobeera ku bigendererwa nga bituufu, Allah ajja kukuwanguza. Era ekibaganya okuwasa mwagala, naye mutya abeeka. Akali golooza bino byenjogera abeewange mbatya, golooza tebabiwulira. Singa bamba kadde amataayi, naye edduwa
noga nti Allah bano gwe wabampa ate gwe watulagira kino sikikola muki mu nsobi nyanguyiza. Mungu nakwanguyiza n'ekirala naawe okubanga oli mulungi obazzaako nga ddala balaba byobazzaako gyebiri. Naye omukyala ali muzigo ate oyagala kuzzaako era wa muzigo oyagala kuzzaako. Sigamba nti ali muzigo tazzaako naye nga nabo bayita mu bulamu obuki obubi. Naye waliwo omukyala bwomuzzaako nga talina kyakubanja, ali mu maka ge omulabirira, alya, abaana be basoma. Akati bwomuzzaako ngaomubaazi omumanja ki kyesikuwa. Naye mu oluusi mugenda ne mubazzaako nga baba banja. Omuzigo mwennyini mwali renti bakubanja emyezi 7 ate oyagala kuleeta mulala. Owooza Kisa yaliwo ku mulembe gwa nabbi. Sajja yalemererwa ne bamugaa wasowo kubiri n'alemererwa nga nabbi ayogera ebyo. Izo Kisa zammwe mubeere babuvunaanyizibwa. Tosobola naggula ssuuka oli mu ssuuka za mukyala mweweebikka tolina na nsonyi ate mboleeta wakubiri gwatasobola naggula ssuuka. Naafupeti y'omukyala tosobola gigula. Pawulo ogamba obusiraamu bwatugamba mathina bwayogera ekyo kyokka bwagamba obwenkanya eri abaki. Kati muleke kwesiba nnyo we mutasobola. Ensonga ezo nga nzimaliriza ze nayogera nti abakyala tebaagala bazzaako olw'ebbuba n'ebigambo ebyo eby'okutiisatiisa ensaalwa gye balina. Tuli ffenna oluusi abalabe b'obusiraamu bakozesa obuzannyo ku TV obulaga nti okuzza ku mukyala kibi. Abakyala battiŋŋana, abakyala balogaŋŋana, onaaloga abaana ba munno oli n'atya. Ntegerekisi bateekawo shubuhaati ebijja abantu ku mulamwa. Naye nze mbasabira mubeere basajja ba buvunaanyizibwa bwe muba mukola ki bwe muba muwasa. Olwaleero njagala twogere alhikmatu min ibahatu taaddud. Lwaki obusiraamu bwalagira abakyala babazzeeko? Bwatunuulira nsonga ki? Mal hikima, kinyusi ki ekirimu? Kigendererwa ki? Ddala kwali kulyazaamanya mukyala ng'abakyala we beeyogerako? Ekisookera ddala ataaddud sababun litakthiri l umma. Okuzza ku mukyala ze zimu ensonga eziyinjiwaza umma, eziyinjiwaza society nebeeramu abaki abantu. La tahsulu lkathira illa biziwaji. Abantu tebasobola kuyinjiwala watali kuwasa. Abantu beeyongera obungi olw'okuwasa. Oba ntegerekisi ng'era okuwasa okwo mwe muva endyo abantu ne bayinjiwala. Tulaba Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba tazawwaju muwase alwaluda abakyala nga bazaazi. Fa inni mukathirun bikum al umam yawm al qiyama. Nze ngenda okujja ne gurupu nga nnene. Society eyo nokkula community ensi ezikuze ne zibeeramu abantu waliwo kye bayita purogulaamu y'okuwasaŋŋana. Tuli ffenna naye olwaleero abantu mulaba purogulaamu eriwo abantu tebaagala kuwasa naddala abavubuka. Obuvunaanyizibwa temulina ate n'okuwasa temwagala kuwasa. Kati ummi neeyinjiwala eti gwe senga tebaakuzaala walize mu nsi. Ataadudu sababu litakthiri l umma wa maalumu lada l uqala. Ekimanyikiddwa eri abalina amagezi anna ziyadata adadu sukkaani, okweyongera kwa population y'abantu sababun fi takwiyatu l umma, yensonga enyweza society. Population okubanga eri high
kweyongera kw'abantu, wa ziyadatul aidil amila, n'okufuna abakozi mu nsi abakola, bantu kuyingiwala nga bawasa, hatta ne iktisadi, ebyenfuna financially, ensi okukulaakulana kuwasa. Gane mutunule ensi ezo ezikulaakulanye ezirimu abantu abangi bawasa, population ezirimu abantu abangi kuwasa. Demwe temwagala kuwasa, kyokka ate abakyala baagala okufumbirwa. Tuli fena. Ensonga eyokubiri, anna adada nisai akthar min arrijali, abakyala be basinga obungi abasajja. Omuwendo gw'abakyala average ey'abakyala eri waggulu ku y'abaami. Falaw anna kulla rajulin tazawwaja bimra'atin wahida, senga buli musajja awasa omukyalo omu, fahadha yani, ekyo kiba kitegeeza anna minan nisa, waliwo abakyala bangi, satabuka bila zawjin, bajja kusigalawo nga tebalina baami, mimma yaudu bidarari alaiha wa ala almujtama, ekigenda okubaleetera obuzibu ne mu society. Senga tugamba naftarib sallamuna jadalan, tukkiriza nti abakyala tebaagala kubazzaako, naye law anna rajulan, senga buli musajja tamassaka bimura'atin wahida, asigaza akabiri tyaka ku muwendo gw'abakyala omungi mu nsi, ate buli woolaga si Uganda wokka. Nabadde Dubai ku weekend eno, nendaba abakyala abangi ate nga bannayuganda bali awo batudde ku street bwe bati. Kati senga omuntu abeera n'omukyalo omu bw'ati, kiregeeza waliwo omuwendo gw'abakyala mungi ogugenda okusigala bila zawjin, nga gwo tegukombyeko ku mpeke ya bufumbo, kusinzira ku muwendo oguli mu nsi. Tuli fena. Obuzibu obujja okuva omwo, tajidu laha zawjan yakumu ala masalihiha, lan tajida zawjan, ojja kulaba abakyala nga bali awo teriyo basajja babalabirira. Embeera almaish, empangala ekalube, kubanga omukyala Allah yamutonda obutonde bwe ng'alina okubaako ekitonde ekisajja ekimulabirira. Kati abakyala bwe banaasigala awo bila zawjin, nga teriyo abawasa, empangala yaabwe egenda kukaluba fil maisha. Ne bwe baneepanka batya, mbu basobola okukola ssente, balina kye bamiisinga mu bulamu. Mukyala Katonda yamutonda nga alina okubaamu ne ssente z'omusajja, alina okubaamu ne sse awaka ng'omusajja waali. Musajja oyo kikulu, alina engeri gy'agayidingamu amaka n'abaana. Era omukyala ayeekuliza yekka abaana bakula bwe batyo, muwawa beetaagamu omusajja. Olaba abakyala abamu ekyo abakifiiringa nti bayita mu buzibu, bafuna abasajja nga bano Imaamu Seviiri, namuga ayitanga kaawaka, oyogereko n'abaki n'abaana bawulire ku ddoboozi ly'omuki ly'omusajja, nga tagamba ono nti amuganze, wabula abaana bafiiringa ekitiibwa ky'obuki ky'obusajja awaka. Kati butya bw'ogamba nti buli musajja abeere n'omukyala omu? Ku muwendo gw'abakyala gwe tulaba mu nsi, bagenda kufuna obuzibu, empangala yennyini egenda kukaluba. Ekirala, okugwa mu bwenzi. Ekigambo kino Katonda kye yatuteera, ekirungo kye yateeka mu bakyala n'abasajja kya butonde. Waliwo wootuuka ne bukubanja nga weetaaga muntu, ne bw'onooleeta azikaali
ng'obutonde bukubanja oyagala muntu. Seeka ffenna tetwaliwasiza ku nsonyi ze tulina. Kigambo ky'okubeera n'omukyala kya butonde. Ensonyi ze tulina tetwalibadde bantu babeera n'abakyala. Okumweyambulula kyokka omala kusoma bisimillah n'oguma naye lwabuki naye kiba kubanga si kya butonde waliga ekyo nkitadde kansome Kulaani naye olwokuba kyabuki kikubanja wekka. Imaamu yalisobodde ozaala abaana naye lwaki abazaala? Butonde bumubanja. Ogenda okulaba naye yekakatira azadde buki kati waliwo ekiseera bwe kituuka nga obutonde bukubanja. Kati labe bunakubanja olwaleero n'enkya ne luli ne bugwamu n'omuzira empewo nolaba nga weetaagawo okubeera ku lubiriizi akuleeta akaki akabugumu nga tomulaba. Waswa ebigambo bino abatannawasa mubitwale nga bikulu kubanga omuntu atalina mukazi muzibu nnyo. Ne bwakukyalira awaka we mutya ayinza okugwa mu baana bo, ayinza okugwa mu mukyalawo atalina muki. Kyobola ne bwaba akukyalidde omuwa ekisenge nga kyebbali, bwoba ne boys quarter n'omuteeka eyo n'osibawo. Tembitegedde. Kitegeeza obutonde buno omuntu bw'aba nabwo bwe bumubanjiza ebbanga ddene bumusuula muki mu nsobi n'agwa mu bwenzi. Bameka abakyala be mulaba be mulowooza banyumirwa bazaalamu, uli n'amuzaalamu n'atambula ne bafuuka ng'embuzi ez'okuwakisa obuwakisa. Beetaaga omuntu. Kati eyo darabu, abakyala bafuna obuzibu. Buno obutonde butubanja nga naawe bukubanja. Olaba bubanja wa myaka 7 nalulete mwamulaba, mulowooza yali mulalu. Butonde bwamubanja nga yeetaaga omuki omubeezi. Olaba omukyala abeera awo ng'ali alina ekiso bamusaze bamulongoosezza naye ng'ayagala alabe ku haja awo wansi ku mufaliso ng'amulengera. Gwolooza buli mukyala yenna owa siza gwe basaze walina siza gwe balongoosezza akugana nti genda osule wa namba 2. Lwaki akwagala awo wansi ennaku ze wadde wa lukindo? Ayagala mu nyumba mubeeremu omuki omubeezi omusajja. Kati baganda bange abasiraamu, buli we tugamba nti buli musajja asigaze omukyala atya, okusinziira ku muwendo gw'abakyala abali mu nsi, kitegeeza bannyinaffe bangi n'abaana baffe ab'obuwala abajja okusigala nga tebalina basajja bannamwandu. Kitegeeza bw'afiirwa omusajja ng'ebyo bikoze eki bikomye. Abakyala be bawadde talaka, olwaleero average ya talaka eri haayi. Abakyala bavudde mu bufumbo ng'abasajja babatadde awo nabo beetaaga ababeezi. Kakati bw'onoogamba nti buli musajja asigaze owuwe, ojja kulaba nga abakyala abo basigadde mu bbanga. Bannamwandu abaweereddwa talaka, abalemeddwa obufumbo nga bali awo bataayaya butaayaya bagwe mu bikolwa ebikyamu. Kati ffe tulina obbawasa, njogera nammwe nga mulina obusobozi, mwongereeko. Allah bw'aba bawadde mukole eki, mwongere. Bwe muba mulina obusobozi, saagala kubawaga buwazi, wabula ntegeeza abantu abo abatuukiridde abalina ebiki ebisaanizo, mwongereeko mubawase. Wayasiruha min ashahawati almuharrama, abakyala basobola okugwa mu bikolwa ebibi ne batuuka n'okwezanyisa ebitundu byabwe olw'okuba obutonde bumubanja ate talina musajja.
bino byonna byemuwulira ebiri e Dubai simanyi bed ki space ani bed space siba kiri oli ne begatta ne munne nga ali wali katanda mulowooza ekibatuusa abawala ku level eyo kiki kubanga abasajja tebalabika gwafunye amutwala nga afunye malayika kati kibasuula mu nsobi tuli fena waturzaku minhum biauladin tukiru biha ainuha wa mima tuaddu biha ila linhirafi waddiyaa illa man rahima rabbuka abakyala bajja kusigalawo bazaala abaana ababeera abasitwiti basajja babendako bwenzi tebali mu bufumbo kati omuwendo gw'abakyala okuba nti mungi mu society mu nsi kiraga obwetaavu bw'okuzza ku bakyala bwe tunaabalekaawo buli omu akwata owuwe olw'okuba mukyala we atya nnyo manya omutya nnyo yakusuubiza okunoba okutikka loole ojja kusigaza abakyala bangi nga bakaaba kati fe bali mu offices tulaba amawano naddala abakyala kati mu nnaku zino ez'okugenda mu kusiiba bangi beetala seeka teriiyo kantu abavubuka tebajja seeka banaatuwasa nolabanga ennaku ekwata nga tolina kyamukolera ate mwe abaali badde bawasa bambi Mungu bwatyo bwe yabagerera temulina busobozi temulina buki abamu mutya tinewuunya ekikutiisa mukazi wo muzzaako nkyakyewuunya mbuuza kiva kuki njagala munyinyonyola olwaleero mu daruso eno njiveemu nga mumpadde ansa kiki kyotya nga Allah akuwadde obusobozi otyaki wallahi nkulayirira Allah teriiyo mukyala asobola musajja ogo taliyo ali luddawo n'atuukiriza ebigendererwa bye byonna taliyo eitha agenda kusuula mu haramu oba okubeera mu luyombo kyova olaba ebizibu ebyawaka ebiyitiridde ntegerekisi bye bibaleetedde ne stress ne mufuna n'envi nga mukyali bato buli gwotunulako olabanga omusajja omukulu kumbe ebiwalaata bibayiseemu stress oyo wanamba etya mulimu abakyala nga balina nagging mukimanyi omukyala buli kiseera akunakuwaza akomplaininga yeerondalonda akusibira nebweru nakubuuza ebibuuzo mukyala bukiseera anaginga tasirika ali over complaint akomplaininga anakuwaza anyiiza bigambo ebimufuutuka mu kamwa byabusagwa naye bw'owummulako n'oddako eri n'owummuza ku birowoozo ogenda okudda eno nga nagingiwa akendedde n'okkakkanamu naye omukyala akugamba ekigambo nekikumalako newuzu ntegerekisi ebyo byonna bizibu naye mmwe temubiraba okukula kwammwe n'okutuka ebiwalaata ebyo bizibu bivudde awo ntegerekisi kale ekyo mukitegeere nti waliwo dararu egwa ku sayidi eyo tuli fena ensonga endala lwaki obusiraamu bwakkiriza eyokusatu lwaki obusiraamu bwakkiriza taaddudu ebeerewo okuzza ku bakyala arrijalun abasajja urudatu lilhawadith bafuna obubenje allati kad tuaddi bihayatihim obusobola okusanyawo obulamu bwabwe sookera ddala bakola emirimu nga gyamaanyi egibakendeeza okubeera mu bulamu oba okuwangaala ku nsi amaanyi gibaleetera okukendeeza obuki
empangaala ne bafundikira nga bafa mangu. Kati abakyala ne basigala nga bannamwandu. Oba ntegerekisa ebyo? Lwaki abasajja bafuna obubenje obwo? Bagenda mu ntalo, kubanga abasajja bakola emirimu nga gyamaanyi ne bagenda mu ntalo. Kakati mwe njagala mukubemu ekifaananyi, abakafiira e Somalia bameka nga bannayuganda basajja? Mulowooza tebalina bakazi be baleka? Abafiiridde e Ukraine, mu lutalo lwa Ukraine ne Russia, abafiira wano e Congo, basajja bafa kubanga emirimu gye bakola gyegyo gy'amaanyi. Tunulira omusajja wali e Nakasero atikkula tuleera, golooza agenda kuwangala emyaka emeka? Amaanyi gano gakendeera, ne banafuwa. Abamu bagenze mu ntalo bafudde, ne baleka abakyala. Abo abakyala be balese, mwagala basigala awo bira nga tebalinaako babalabirira. Kyova olaba omuwendo gw'abakyala gukola ki? Gulinnya, nga abasajja baki? Batono. Ekireetera abasajja okutoniwala emirimu gye bakola egyo egy'amaanyi egikendeeza obuwangaazi bwabwe n'okugenda mu ntalo ezibaleka nga bafudde, kireetera abasajja okukendeera mu society. Gogenda ku kyalo kyammwe otunulire enkoko enkazi eziriko n'empanga, ziriwo ezisinga obungi? Nkazi sangako empanga egi nga yeekookolimira awo, naye ngaeziyitawo mu biseera ez'ebyensuti ziti naye nga empanga eriko egi. Ekyo ekifaananyi kyoba osika olwaleero ne mu society eyaffe. Abakyala bangi, abasajja batono. Ate mu butono obuli mu basajja ne tufunamu ate obutono obulala, okufunamu abategeera abaali wasiza. Wallahi ge mazima, golaba nga asaanira okukola ki? Kati ennamba nekola ki? Neyeeveerera ddala. Si nti buli musajja ayambala empale, kyategeera ekyo babalimba. Bangi tebategeera. Omuwa omwana wo n'amukola ebikyamu nga tasobola kuwasa, tasobola muba tamanyi nakulabirira bakyala. Tumanyi nti n'okugula emmere bagigula. Tumanyi nti n'omukazi bamugulira olugoye. Kakati abo abategeera ababimanyi be baki? Ennamba yaffe ntono, kyokka n'abategeera abasaana okuba n'abakazi batono. Kati abakyala ne basigala nga ennamba nnene, banoonya abasajja. Kigambo ky'okufumbirwa kintu si kyangu, mumulabanga ekyomuzannyo, naye mutunuulire abakinoonye obulumi bwe bayitamu. Mutunuulire obulumi bwe bayitamu. Era nze nkubiriza abaana abawala, bw'ofuna chance omusajja najja ng'omulaba ali committed, please genda naye. Abawala mufumbirwe, muleme kutuuka ku myaka gigenda kuwasa ate basajja. Kubanga omuwala agenda n'akuliririra n'abeera nga ali expired, n'aba nga atayagala kuwasa buwasa, nga kitegeeza yalina okuteekamu ssente bamukole ki? Bamuwase. Kati seeko osobola okusanga omwana w'abendi ekyana ekito ekinyirivu nga tekikuteekamu ssente, naye ajja okukuteekamu yo yayiseeko, akuwe n'amahale mbojje nago, ayagala omujje ku luki? Ku lujja. Naye nze ompootya amahale nzije ewammwe. Aye nammwe ne mubeera bazibu. Amahale bagakuwadde buwi, ne baleeta omuko nti genda obuuze, ate ge bakuwadde nga bwekitegedde waayo buwi tutulwisa bakukole ennika bakutwale. Kati abaana ab'obuwala bw'ofuna chance, ofunye omusajja ali committed, musiraamu, munnaddiini, akuweesa ekitiibwa, please don't wait. Naye munaatuuka ku myaka mwagale muwasa abasajja, ti noonya omusajja nja mumuteekamu buli kimu, nja mumulabirira,
aye naye bamala okukumatiza nti bagenda kukulabirira n'omwenya noga nafunye. Sheekha, abaana b'abantu gye bali abalungi ddala abasaanira mu bufumbo gye bali, n'otunuulira ekyana nga ddala Mercedes Benz eno ey'omu Germany nga gaali ddala kiwanvu bwe kiti, kirina ensingo, kirina amaaso, gazina galinga ndege. Ate kambaweyo n'akantu kamu muyinza okuba temukamanyi. Muhsinu, kawulirize nnyo. Bw'oba ogenda kuzza ku mukyala, owulira esike, leka kugamba nti nnoonya. Gwa bugwi ku mukyala akusike eriyo ofune niye muwasa. Bw'onoogamba nti onoonya, ojja na kufuna atasaanira. Oba mutegere kyentegeeza? Bw'oba oyagala okuzza ku mukyala wo, leka gamba nti nnoonya. Gwa ku mwana muwala nga tobibaddeeko, akusike olabe nga asaana, akuteekemu ekirowoozo ekikola ki, ekimuwasa. Oyo aba mukyala first class. Nina we namulaba ennaku ezo saagala balagirirawo, abeera first ki, museka busesi naye degerex. Naye bw'onodda awo nnoonya, ojja kugwa ku bantu abatakola ki, kubanga buli anajja ajja gwa mu gaapu zo. Naye wallahi gwa ku mwana abeere nga yakutaddemu ekiki, amakulu nga byalina bikusika, omukole ki, omutwale ng'olaba okumufiira oba ofiiriddwa. Oyo mukyala first class. So si bino nnoonya ng'olyaga ninayo ali eyo, sisita wange yakola bwati nga itwine tumulabe. Naye gwa ku mukyala nga yakusise eriyo, n'oga nti ono yeetaaga mu maka. Oyo aba mukyala first class. Ako kammwe abazzaako, naye gwe atandika obutandisi, jangu tukunoonyeze. Naye ffe bankola ki? Gwa ku muntu nga si byoliko, by accidentally olaba obulungi bwe, ogende nti ono asaana. Oyo aba mukyala first class. Era bweba Benz eba ya mu Germany. Saagala balagirirawo kakati tuli fenna. Ensonga ey'okuna, min arrijaali man yakunu qawiyu shahwa, mulimu mu basajja ng'obwagazi bwe buli haayi, nga teyeetaaga mukyalo, ng'obwagazi bw'omusajja bwa waggulu, omukyalo omutamumala. Wala takfihi imra'atan wahida, ng'omukyalo omu bw'ati tasobola kumumala. Tuli fenna? Kati buli wagaana okuzzaako, kitegeeza agenda kugwa mu nsobi n'okukaluubiriza omukyalo omwo gw'alina. Ayinza omufuula nga mashini, omukyala n'atuuka n'okumwetama ng'amaanyi maki mangi, nga weetaagayo omulala. Waliwo omuvubuka omu emabega awo namwagala, yanga sheekhe noonyeza omukazi ow'oku, obwagazi bwange bwa waggulu. Ekituufu kiri nti omutamala. Naaga sheekhe, Allah yampa amaanyi, njagala mukazi wakubiri, nange obusobozi mbulina. Kati abantu bwe batyo gye bali. Muve ku mmwe abamala okusonda, kumala kumira kalaso. Naye waliwo omuntu ng'amaanyi ge mwegali muyingini, ng'omukyalo omu bw'ati tamumala. Tuli fena? Walau sadda albaabu alayhi wa qiila lahu la yusmahu laka illa bimra'atan wahida. Oyo senga omuggalirawo omulyango n'omugamba nti tojja kuzza ku mukyala, wasa omukyala atya omu, yaligudde mu buzibu, aba alina kugwa mu buzibu. Haramu ajja mugwamu. Ekyokubiri, okukosa omukyala gw'alina. Bulimu abasajja
nga bamaanyi, omukyala omutamala. Ate teriyo omukyala asobola musajja ogwo. Akati gwe njagala okubemu ekifaananyi, omusajja bw'atyo ow'amaanyi nga naye ageewulira. Ate nekino kola ki? Munafuya. Ntegerekisi, sitegeeza nti teriyo batalina maanyi, gye bali abo nabo nkuyanja, naddala ku mulembe guno gwe tuliko, olw'okweraliikirira. Ntegerekisi, olw'emmere gye tulya, olw'obunafu obwajja mu nsi, emirembe gye mwayagala, temwagala kukakaalukana, mwagala byakaki? Byakaweweevu. Akati omuntu ayagala ebyakaweweevu n'ofuna otya amaanyi? Olina okuba nga oli mukakaalukanya omusajja. Tuli fena kati mulimu abasajja ng'obwagazi bwabwe buli waggulu, omukyalo omutamala. Bw'omuggalirawo omulyango gw'obutawasa mulala ng'agenda gwa mu nsobi. Mulimu nno abakyala batalina ddiini, n'akugamba nze saagala kunzizaako, oba oyenda at least yendera ebbali, oyo aba muzibu. Tokkirizanga ekirowoozo kye, ojja kwenda ebbali olwale, ate omuleetere n'endwadde, ate obwenzi tebuzza magoba, era obwenzi tebuseevinga ssente, butwala buki? Butwazi. Kati omukyala takugambanga nti nze kunzizaako sishayalinga ne maama wange saamulabako, at least yendera ebbali. Oyo akusuula mu bwenzi bw'onoofa n'ezzambi eryo, ewa Allah ogenda tuuka otya? Ate ng'oli mwetaavu. Akati ekyo kyakabenje, omukyala okulimbalimba nti newoyenda ebbali takirinaako buki? Buzibu. Ekyo kizibu kyakubiri. Warubama sarafa shahwatahu bitariqati muharrama. Kati omusajja bw'abeera ow'amaanyi ng'amaanyi agalina, asobola okukyusa ekkubo n'agwa mu haramu. Kati oweeka senga agenda mu nsonga ku maanyi g'olina, senga azaala n'amala emyezi 3 oba 2, ye senga aba wa kiso nga yeetaaga okulinzaamu emyezi 4, ku maanyi g'olina ogenda kutakulirawa, si kugwa mu haramu. Kyova nabagamba omulundi ogwayita nti omusajja alina omukyalo omu ali ku bizibu n'entegeera efunda, bw'agenda mu nsonga n'ogendamu, bw'azaala n'obanga azadde, bwe bamusala ekiso naye ne bakusala. Kati Allah bw'aba takuyambye ng'olimu eddiini yekufuga, ogenda gwa mu haramu. Ogenda gwa muki? Kati obutagwa mu haramu nga kyekisinga obulungi, bw'oba olina obusobozi kola ki? Ofune wowummulira. Tuli fena kyobula amanyi bagamba nti dhifu ila dhalika anna almar'ata tahidu kulla shahr. Gutwala ekyokulabirako, omukyala agenda mu nsonga buli mwezi. Wa idha waladat faqadat 40 yawman. Bw'amala okuzaala ennaku 40, oyo naazadde ng'ali nnomo, si bwe kiri? Ne wali ow'ekiso. Fala tastatiu rajul, ng'omusajja tasobola kuba na mukyala we, kubanga tetukkirizibwa kwegatta n'abakyala nga bali mu nsonga. Kyabasajja mukiyige, omusajja teyeegatta na mukyala ng'ali mu nsonga. Okunoonyereza kugamba abasajja abasinga okukozesa abakyala nga bali mu nsonga be baba balina omukyala omu, agenda n'aba nga kimukubye, yeetaayizaawo, omukyala ali mu nsonga, oluusi ovudde mu safaari n'osanga kakyalako kali mu nsonga n'okafoosinga omukwano. Allah yagaana, wayasalunaka anil mahid kulu hiya adha. Allah yakiyita kyenyinyaza, fa'tazilu nisaa fil mahid, abakyala mubaleke temwegatta nabo nga bali mu nsonga. Wala takrabuhunna, temubasemberera kwegatta nabo, hatta yatuhuruna, tusanga omusaayi gukaze bamaze otukula. Fa idha tatahharuna, bwe bamala okunaaba, fa'atuhunna, kale mbeere nabo. Ate toddiranga omukyala olw'okuba omaze okumuguumiika, okakasizza akaze,
tannanaaba n'omugaa jangu noga sinnanaaba nti ajangu genda otawaazeeko gye no amala kukola ki ene ebigambo ebyo munatusonyiwa naye tulina banyazaala baffe naye tuli mukubayigiriza banatusonyiwa ate wesibyogera be temujja bitegeera naye bakimanye nti tuli mukusomesa ntegerese mayinza oga omukonga atabuse sitabuse butabuse bano bendimu wano bamunange munsonyiwe bamaama si bangu nina obategeeza webakola mukyala tannanaaba namuyita mbutawaazaako so kutawaaza ojje onoonaaba lumu Allah yekigaana yaleeta tuhuryezi wala takrabuhunna hatta yatuhurna tembasemberera nemwegattana kusanga bakazi faidha tataharuna bwe bamala okunaaba faatuhunna tobeera na mukyalo olwokuba omusaayi simanyi guweddeyo tannanaaba gusulu newegatta naye era obusiraamu bwateekawo n'omutango singa ewegatta n'omukyala muhaid kisooka ojja muono n'enseke ojja muleetera ebizimba mu lubuto ojja mulwaza kansa ajja kubula buleeki ng'ayita mu buyisi abo bemwonoona bye munaabatamu munaabawasa kwaki mutwononera abakyala be tunaawasanga mubatadde mubadde ki basiraamu sigambye nti bonna niye mubeere ekyobuntu ntegerekisi temwonona bakyala omukaka omukwano ali mu nsonga niye lwakuba olina atya kumwoyo kyova olaba osumbukagana waliwo emyaka emizibu emyaka nga mizibu muvubuka nga yakawasa ayinza okunaabisa omuwala emirundi 7 olunaku naye bwogenda okulaakulamu mugenda olabamu olusi wiiki lwonaabamu obonekamu kyalumu naye omuvubuka buluvanyuma lwa swala buluvanyuma lwa swala amaanyi ago era mwembeewuunya yesingini mpya kituufu kuba naffe twaliko abavubuka yingini eba ekyali ki ekyali mpya kyenjagala okusembyayo tumaliriza olwaleero wakad takunu lmaratu min aqaribi rajul wala muila laha abakyala shariya yakkiriza bazibweko mulimu ensonga endala ekisookera ddala okugatta wakati wa families nyinza okuba nengedde mu famire ey'abenkima nenengerayo ekyana nga kyalenga njagala ngatte wakati waffe ne famire eyo omuki kati okuwasa kuno okwokuzza ku bakyala kugatta families nezegatta naye sheekh oyinza okugwa ku famire ey'omukyalo omu noba nga wasalibwa omukyala yakusala nga nyazaala yakusala nga naabako bonna nga bakusala famire yonna nga tolina amunege osobola kuzza mu kyama nga buli gwotunulako oyagala kukaaba ku bye bakukoze enneeyisa gye beeyisaamu bye bakwogerera bakulidde-liddeko sente zo bakuzize emabega ate omukyala tebakulabamu wadde ak'obuntu temulaba we banyazaala ajja neyeyambulira omuko neyeyambulira awaka oyo batofunye loosi nyazaala nakuvuma aka kasajja muki kano katali mu magezi buno butabuliki kyovulaba bwantama manyi ebuli gwe banyiiza balowooza mu tabuliki kati wolonga owasiza mu famire ngaekusaze omukyala akusaze nyazaala akusaze ne sezaala akusaze n'abako kati mulimu muntu olufamire gyowasaamu nga nzibu ogenze n'okuwowa omwana waabo kataata bamusiba ali mukomera bubbi yes omuko bamuyigga
bebakuba abantu obuki obutayimbwa nyazaala awemula ku kyalo ngaera owasaawo oba oyagalawo ki akati tugatte famire tuzitunuulire tirina wendabye famire erimu omuntu buli wetuwasa netugaziwa mu famire tomanya Allah byaleeta luvanyuma kujjagaziwa gwe kennyini mu nsawo ne mbongo ni mulimu famire jojja okuwasaamu weesibye ku muntu atya yonna obeere ngaoli muloosi nga tebatya nakubba mukoddomi waabwe ajja nakusomera muddiiro omuko ng'ate asuze na mu nnyumbayo nakuuliika n'eggaali mumakyanga bukya nasibako enkoko nagenda nogamba omukyala mwannyoko yanzibye sente ze zabadde wano nga te wallahi yazitutte abo tebaliyo famire gyeziri ezo kati mwegendereze kale kyebatugambye wano nti muzimu mu nsonga obusiraamu bwayagala tugaziwe mu famire zigatteŋŋane zibeere ne connection zibeere neki ne connection gyosobola otutunulira nogaa nti alhamdulillah ekyana kino kinantongo kankifune mu halaali mu bulambulukufu kyongere etafaali ku famire yange nange nyongere etafaali ku famire yakyo ekyo kikulu naye waliwo famire gyowasaamu ngaomusiraamu aliyogo ate nga naye muzibu nobeera nga oli munzikiza toddukire wa maama toddukire wa jjajja toddukire wa kojja toddukire mwannyoko owasa omukyala nga n'abako tolina gosobola kuzza mu kyama tebategerekeka Mungu atuwoye empasa ennungi tuli fena kale hunaka masalih mashrua tadu ila al-akhdh bit-ta'addud waliwo ensonga nga sharia yazikiriza nga zituyita zitukoola okuzza ku bakyala kalhaja ila tawathiki rawabit baina ailatain okugatta wakati wa famire ebbiri noga nti omusaayi gw'abano bawusaama bwenna awasaayo banzaalire ku byana ekyo nakyo mukitunulira abasajja wasa omukyala ng'omutunula mu fyuca y'abaana entunula y'omukyala eraga abaana baalizaala igwe ne wegomba ekintu kimu mbu mwegombyeko akabina akabina tunulira omukyala mutunulire ebigere mutunulire engalo mutunulire amannyo mulimu omukyala nga alina simairi asimayiringa bulungi amannyo meeru akamwake keeko alina amaaso ng'olaba abaana bw'ozaala abaana ng'omaze gazaala ffa ogenda battira akatale buli ali batunulako bawasa ekyo nakyo kikulu tunuulira omukyala ng'omulaba mu fyuca y'abaana nofuna omukyala alina enviiri zigwa eno ku mugongo omutunulidde oyulika waki oyo agenda kuzaalira ebyana wekimanyi omukyala okuzaalira omwana atalina nviiri nga bwe kiyinza okumalako emirembe katalina ebintu ebimu mutunula kungulu bwe buzibu naye ffe tutunula diipu kiki ekiri mu ono omwana muwala senga mumuzaalamu abalongo kiki ajja kunzalira ebyana ebirungi ebyana ebyo ebirungi kiki n'abaliwasa baliyayaana saba omuwala nga mulungi abantu bamuyaayana ayinza n'okusimbisa abasajja layini nebino ebyokumala okweyogerako taata we yali mwazinyi mutunuleko ewala tunulira abaana kala kikulu okutabika ku kala oli muddugavu tabikamu ogenda nti omusaayi gw'abano gujja kukola we nazaala ku baana naye ngutabikamu kikulu titumala gawasaffa olwokuba omukyala akuweerezaawo kyayi
omanyi obuzibu obuli mu selection, sitaani tekuyambako kulondera. Kasita omuwala kano kamukayige, kasita olabanga omukyala olulabo olusooka n'atakukuba, nkwegayiridde towasanga, lekaga nti nzireyo enkyandabe. Olulabo olusooka lwe luti lwe lukola ebiddako, naye olusooka takubye, ayina ogaa nti kanzireyo enkyandabe. Awo sitaani wegenda okukuyamba ejja mukulungiisa, otandika okulaba nga mulungi, wallahi oluvannyuma olimbuulira. First sight gyolabye omukyala yekola omuwendo ogujja mu maaso, kati ogujjako ddamu kwetegereza kyewalaba ddala kyekyo kyewalamuza, niye ogusooka takubye, kati ekikuzaayo enkya kiki? Awuvaawo tunuulira ali kusika. Kyenabagambye wali muyinza okuba temwakitegedde. Funa omukyala n'omutunulira bwoti nga yagenda okuteekamu ebirowoozo ebimuwasa, noga ndabye omuwala yeetaaga kuwasibwa, abeera wa, ani amuzaala, akola ki? Kutandikira awo niye olabye omuwala takusise gusooka, ate oga naye oba wanaayambala jalabibi ayinza okuvaayo oyo owokumala okuyiiya waki? Lwaki omuyiiyiza mu jalabibi? Basajja bannange, mubeere ne selection ezitegerekeka. Obulungi nabwo kikulu, nabbe teyabumensioninga lijamaaliha, nakyo kikulu. Kino nabbi kyatugamba nti mu balondo olw'eddiini kikulu, naye n'obulungi buwewa percentage. Si mukyala kwesiba tawulo agenda kunaaba ng'eno ojja biyengeyenge. Kampe ku bakyala bayinza okunfuna obubi, naye ate nga bambi mbadde nyamba mmwe. Ekirala, munneeyambise nga nkyali mulamu, manyi okulaba abalungi. Bw'olaba nga ontwalangako nenkulabirako, wallahi mmanyi ontwalanga nenkulabira nga ali atya, bwe nkugiramu bwe nti onneebazangako, manyi abalungi. Ni mulimu omuntu akutwala omuwerekere kunnika, omugole n'avaayo bamutaddeko make-up, noga kiki kino, lwaki teyambuuza? Muntwalangako. Era olwo sahaba wange atera okukwata wano, ye yamundeetera bukolokolo ku ofiisi, tazze nenkoonamu nemuga nti tugende mu maaso, naye mmwe omala gagira ogudde ku muntu. Selection kikulu, kubanga omukyalo ogenda kubeera naye kiringa kimuli, tekiva waki waka. Ojja kumulaba enkya azaala akyuka, omutunuulira mu future bw'azaala agenda kufaanana ati. Bw'anaazaala ebbeere eryo lyendabye linaafaanana litya? Niigwe tumala gagira ti akabina kankubye. Kabina tekakukubanga, ako kajja luki? Luvannyuma. Kale kyembagambye nti bwe mufunanga abantu muneeyambisangako akatonotono, nenga nkyali mulamu nenkulabirako, nenga nti alhamdulillah, oba nenga nti ojira olindako, labayo ku muki ku mulala tukompeyalinge. Niigwe lekaga nti ajja yenna. Uno mbuzo yagala mukyala afaanana ati, naga she kasaba mukyala. Kasaba mukyala kigambo kyekyo. Bakyala balimu ebika, ate baawukana. Tiri akugamba mbu abakyala bonna bafaanagana bakulimba, banjawulo nnyo. Enjawulo ojja gizuula ng'ofunye kwasukka kw'omu. Abo bantu ba muwendo nnyo, balina enjawulo. Kale olwaleero inshallah katukomaawo,
wetujja okutandikira omulundi ogujja. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ndowooza omulundi ogujja si gwe gusembayo okugenda mu Ramadhan, ebula ndowooza wiikisi 2 si bwe kiri. Kale tujja kulaba program inshallah, naye nga tubeeyanza kutuwuliriza ebiba biyise ku lulimi nga binakuwaza abalala, tetulina kyakukola. Bwatyo Katonda bwakyabituwadde nga bwe biri, tugumiikirize tulongoose buki bulongoose. Naye nga mbakubiriza tubeere benkanya eri abakyala, ate tubaagale be tuba tuwasiza be tulonze, tubaagale tubeere babuvunaanyizibwa. Tukyayongera ensonga lwaki obusiraamu bwalagira omukyala bamuzzeeko, bigendererwa ki ebirimu. Tumaze obitunuulira nga bwe tujja okugenda nga tubittaanya mpola mpola biidhinillah. Saba Allah atuwe amaka amalungi, atuwe ezzadde eddungi, atuwangaaze nga tuli bakkiriza era nga tuli basiraamu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala tuuse mwezi ogwa Ramadani tumusiibe imanan wa ihtisaba. Tumwegaira Allah atuwe obuwangaazi obulungi obulimu okumutya. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'atukuŋŋaanyiza mu kifo kino, ffenna Allah atukuŋŋaanye mu janaayo Firdaus, ayingire mu nsonga zaffe. Allah atumalire amabanja agatubanjibwa. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala n'abo be tubanja Allah bakake batusasule. Tumwegaira Allah subhanahu wa ta'ala ayingire mu nsonga zaffe ez'ekyama n'ez'olwatu, atugabirire kubanga ye mugabirizi, atugaggawaze ye mugagga. Allah atwongere ayi Allah nga tatukendeezezza, atukuumire ebiyungo byaffe, atukuumire ebyengera byaffe, atukuumire amaka gaffe, atulongoose ezzadde zaffe n'abakyala baffe, abafuula ab'emikisa abakakkamu mu maka gaffe. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okulonda obulungi nga tulonda abakyala, n'abaana baffe abawe okulonda olulungi nga balonda abaami baabwe. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.